So abayigiriza bano ababiri abali bagenda Emmaus bali bavaawa. Bali bava Yerusalemu. Na kino kikyosebo. Enya. Bano ababiri mpazi Yesu yabasanga boogera ku ki? Yesu yabasanga nga boogera ku byali bikuddewo mu Yerusalemu nga bikwatagana ku Yesu. Bana kigwala kitafulu. Kigwale mesababbi. Gye buvuddeko waliwo omukolo gw'okukyusa gw'okuddamu okuziika omu ku bepisikoopi abazzikwa mu Lutikko e Lubaga. Tuwe erinnya ly'omwepisikoopi oyo. Omwepisikoopi oyo ye Ssaabasumba Joseph Kiwanuka Nakabaale. Tulina omusaserodooti atera okutunyumiza olugendo lw'abajulizi nga tuli e Namugongo nga tuli mu kulamaga naddala nga Billy John. Tuwe erinnya lye. Ye Father Joseph Mukasa. Joseph Mukasa Muwonge. Abasatu. Yenya. Sasa ki eriteekateeka okulamaga omwaka guno e Namugongo? Esaza ye Kasese. Abatume obuyinza bwe bafuna okuva ku Mukama waffe Yesu Kristo babugabanyiza akaani oba baabugabanyiza akaani? Abepisikoopi. Gye yabadde Sande yakumeka mu mazuukira? Yabadde Sande yakusatu mu mazuukira. So abayigiriza bano ababiri abali bagenda Emmaus baali bavaawa. Bali bava Yerusalemu. Na kino kikyosebo. Enya. Bano ababiri mpazi Yesu yabasanga boogera ku ki? Yesu yabasanga nga boogera ku byali bikuddewo mu Yerusalemu nga bikwatagana ku Yesu. Bana kigwala kitafulu. Kigwale mesababbi. Gye buvuddeko waliwo omukolo gw'okukyusa gw'okuddamu okuziika omu ku bepisikoopi abazzikwa mu Lutikko e Lubaga. Tuwe erinnya ly'omwepisikoopi oyo. Omwepisikoopi oyo ye Ssaabasumba Joseph Kiwanuka Nakabaale. Tulina omusaserodooti atera okutunyumiza olugendo lw'abajulizi nga tuli e Namugongo nga tuli mu kulamaga naddala nga Billy John. Tuwe erinnya lye. Ye Father Joseph Mukasa.